Pastor Bujingo mwina masa onga kakasa Suzan Makula ka video we kali awate ye Bruno ke mukwana agamba nange we bituse oluyimba lwa fire bongo yotaya nange ngenda kuludda munjigirizani njigize edikenzo nga we bayiba banaga ate ye Dr. Sef ko mukwano omukwana wesibye bbiri ayini ntale akyali ku nsonga ye munenga mugamba mutya kansubire muri bulongi bambinge enkola yaffe ate ye munaye sindi byebye mukwano ye kintu yayongedde okiteeka ku level kansubire muri bulongi bambinge enkola yaffe basa video no mujimpe ka like era nensaba mukwano gwe atna subscribe wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribe era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba ntikayo kuba singa onyiga mu notification bell mukwano buli kimu bwogenda kifuniranga mbudde bwe ntyo nkutandise ne mwana mulenzi Bruno kemunage omanye ennaku zino agaliwo ga edikenzo kudda mu luyimba lw'omugezi fire bongo lutaya kati munanga bamu bavudeyo ne bagamba edikenzo kudda mu luyimba si kibi naye yali badde asooka n'agenda ne yeebuuza ku Juliana Kanyomoozi nga ye gwe yakikola kati munange ye Bruno Keni yagambye agenda kuluddamu ayigiriza edikenzo nga we bakola ki nga we bayiba ate ye munaye sindi byebyo agamba munaye omwami nga we namufuna ye buli kintu nina kikwasaganya namanjukire mabega kaawo yakamala mu yakava mu kuzaala ate era wenjogera ssaawa zino mukwano nga w'omulaba otumubuddeko ali mamatu agamba munaye seeteekera buyaye bwa kuno omwami wange nina okukola ki nina omukuba kabebi nenga bambi kufuwano ku Suvia News Extra mukwano tukwagaliza bisinga ate ye munaye mwana muwala bwate wakawanga mudenga olaba omunaye wageze ne yekuba ttatu y'omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni nga wogirabaawo bannange manyi abamu bavude ne bamugamba bannange amala olina mangi simanyi oli weeyo simanya waggulu simanyi biki bannange gwe goyita ombi wali amuyita Queen wadde mugamba waliyo bagamba mu president muki muntu mubi naate ye mwana muwala agamba nze munaye kwenkola ki nze munaye kwenfiira kuba president wange nti atufuze bulungi wegamba wadde eddembe erimala bannange ye avudeyo naawe ensonga ze lwaki yeekubye ettatu eyo nga woogiraba naye maama abapolosi b'omugabo bamugambye munaye gwe kyaka oli muzibe oba sinakindi nga olabika oli famire ya pulezidenti ani ya pulezidenti oyo gw'otaddeko ttatu ye munange Dr. Sef omukwano naye omufumbirwa weesibye bbiri oba ogwa naye mulaavu nga weesibye bbiri ngenda kuteerako bu video aka Dr. Sef okuli ne Pastor Bujingo ate nga akakasa Suzan Makula ate ye munange Irene Ntale olunaku lw'ejjo navudeyo ne mbaleeterako ne mbagamba nti no ye Irene Ntale ali ku sayidi ya edikenzo agamba amazima gabeewo googerwako edikenzo asinga fire bongo lutayo okuyimba bannaye kye baakoze mwana muwala ne bamugamba nyabo gwe totumanyiye kugamba totumaliya nabudde munaye gwe tukimanyi wagwa naye ononya kamubaka kati munaye mbuno kamubaka ayagala agikomerawo ola naye bashosho iniloz mpoloko mugambo mbukambaka ayagala agikomerawo ku luyimba lwa edikenzo bannage juge nambaleseddeko olunaku lw'ejjo naye neera avudeyo n'akikaakiriza nagamba nzirewe munvuma niwe munkomerera emisumaali niwe mukola ki ye amazima agalaba nti edikenzo asinga fire bongo lutaayo okuyimba bannange simanyi nakumanya naye ngateera mu kiseera kyekimu edikenzo omukwano bamugambe asooke agende yeebuuze ku Juliana Kanyomoozi olulala wabaddangamu ennyimba asooke ng'agende yeebuuze kubona abantu abakulu abaludde mu industry y'okuyimba ababiruddemu kuba babeera bakola ki babeera babitegeera okusinga ate wanaatugumbulanga ennyimba z'abaana nti zaatugumbuddeko zikola ki zimala bannaye abantu bapolooka omugambo obutereevu kansooke nkutuuseko mu video wa Pastor Bujingo ng'akasa Suzan Makula titwayongereyo ne Dr. Sef bannaage kikabuka kino era bw'oba oli eyo nga weewana nti tewali bawala bangu nga bakyaki abo banno in fact manyi njogerwa ebintu ebitansuubirwamu kwana eyo ebweru sirimu w'omukyaki ate ye muka okusinga ow'ebweru eno bazannyira mu kisa era nze ntera obbabulira nti bw'olifunira sirimu mu kyaki okuwona kujja kubeerera kuzibu bw'oliba omufunidde eri ojja kujja eno kubanga kyaki gonero omanyize nkyawo ekigambo ddwaliro simanyi yavunula ekigambo hospital which comes from hospitality to be cared for n'akiza mu Luganda n'akifuula eddwaliro abantu webawonera si wantu wa nayiga nti abantu emimwa gyabwe gyogera togwamu maanyi ate tebasookedde ku ggwe era
bwe bikugwako nga tonnabagamba nti naye Mukama onvuddemu biki, webaze Mukama kubanga ogenda kutegeera abalabe bo. Nabbi mulamba kyava agamba nti omulabe wange tonsanyukirako kubanga bwengwa nayimuka. Abalabe tosobola bategeera ng'okyalina ebintu. Abalabe obategeera biweddewo ate nga n'okubirya be baabirya. Njogera enjiri nga mbuulira abalokole n'abatali balokole. Abantu boogulira omwenge sente bezikugwako be boogera nti wali okugula ng'era omusiru bwagula baakulaba ng'engeri gy'ogulamu omwenge tosobola kuwangaaza sente nga be baali bagunywa, abaali bakujjajjatta, abaali bakuwaanawaana, abaali bakusuuta, omugagga waffe, omugezi waffe omunene big size ne bakuwaanawaana, sente ne zikugwako ne bagamba oyantera era naawe okimanyi musiru efuula and easy money ne bakugira bwe katandika okwebamba mugamba mukwana ani abikudde toyi y'enkoma kajja kasaamirira kajja kazinyuuka kagira empalo kakwatira wakati nekalemerayo ng'ejjudde bbi kajja kawunyawunya kajja kawaluka kajja kabongoota kajja kazunga gwani gwozungirako kabigwe gwabba musabo gwabba abafu gwabba abasajja gwabba ewammwe ku kijja gwabba buli wamu omusajja omubbye ewa fifi wabbayo dda gwabba buli wamu tolina wootula n'otabba. Wano twagenda bugenzi naawe kugula ngoye akaleega n'okabba buno bu inputi bwammwe oba off white aka white tewakabba kabigwe thief vaye nchonja samire nga gwe yasamira omumanyi nja kuwa levo nako kabbaako ako kanashi akefula nti kalina sente nga tekasobola yadde n'okupangisiza apartment emunyonyo oli mu kuzunga ova wano dda wano dda wali dda wano dda wano dda wali wano wavudde wa fifi ng'opamyepamye mu buli ntebe ozipamyepamyemu wopama tolongosaawa nashigwagamba mukazi munashi aye nashi sibamuna jakulinnya katuuti nomunyiiza bakayagamba munashi bawamuna nti bamulaba ne muna ovudde wa fifi entebe zonna ozipamyepamyemu mu kiyungu yonna yonna oyiyeeyo bipaadi byo osanga wobimansa tomwebaziza nako yadde okubeererawo omusajja yakugoba dda lwagayisago gavundu kati ogenza wa prince of busoga akuzina emaaso n'emabega twabitegedde wasitudde dda obugugu bwo n'obutwale wa prince of busoga olw'okubanga musoga munna agenda kumanyiira ennaku yo kalabe kalinga mmeketu wabbi kajja kabwatuka oddanga muno nja samira vaayo buvyo nja samire ngenda kuwa ebivumo byo ninawo ebiti ebivumo byo ku 9 nakakuwa akabiri osaaga ku Dr. Sefuko omumanyi onzireko mumanyire nga wano nnyoko buli lwajja tajja na transport buli nnyoko lwe yajjanga ewange nga talina yadde ezimuleta nga gira mu sapatu zineeno zino sapatu zino ez'olukumu 5 ezedda omanyire igwe ngenda balikodingira akayumba mama w'omwasula vaayo njasamire oluguudo lwammwe luno lwabeerako ndumanyi bulungi nnyo mmanyiwo we nakutwala ndomumanyi ku memory njavuga ngendewo nkole live yeetale nga tolina nakyomanyi yeetale ng'ali ku live nga bwe muwa
omama musungira mu sapatu za umoja kati mulabye ku ssente mwena muweddemu mulinga bipapula. Omanyire ze yakwerabiza sapatu. Gwe yajira buno obugoye buno butupisi buno bw'okuhamba obwakanaana. Kati oyambala ku ngoye zirimu omanyire. Shija sisobola kuleka kumanyira. Nzirika nfa omwana gwendese wano ku TikTok tamanyira. Omwana gwendese ku TikTok tamanyira. Kati yesawa ebwa tuligagambule. Omanyira gwanya manyira. Gwe kabira amanyi gena kuteeka mwoga manyi.